kati musumba nno nze nzikiriza enkuzi eyo nze mu kalulu ka America nalabye Katonda ate omusajja bamuzoyeza batuwa tukozesa olulimi lwa wano bamuzoganyiza okuva ku nnaku lwe bamuwangula okutuuka lwabafulumiza oyinza okikiriza ekyo nti tawumuddemu abadenga n'agasango mu kooti midiya zaabwe zimukubye social media zimukubye bamufudde kazanyirizi bakoze ekyo n'ekisoboka naye kituyigiriza olwaleero mu programu y'emisingi n'omunyo ku makya nti bw'olemera ku mulamwa kabakufuule dikula limala n'alabika ku nkomerero. Surviving 2 assassination attempts. Yes. Emirundi ebiri esasi lyayita kutu. Can you imagine? Katonda ngabo ewedde emirimu. Oyo n'ataba Katonda. Ate tulina omulembe nga guli ruthless. Nyina gwe nali nyume naye ng'abeera mu Amerika. Ne muga nti nga kibi nnyo okuba nti akalulu ka Amerika ke tulabirako mu nsi yonna kalimu n'okuba omuntu essasi omunene bw'atyo n'agalala bannoono. Naawe okkiriza ebyo. Ne nalowooza mu katemba. Naawe okkiriza ebyo kati ekyo nga kisoboka kitya bali mu katemba waabwe. So tuli mu mulembe ng'omuntu bw'aba awagira ggwamu akategeera tasigalamu magezi tasigalamu kaabuntu. Amerika si ensi gy'ozanyiramu katemba weetegese nayipa. Director wa CIA ya resigning omukyala kati ekyo tozola bakkiriza nti waaliwo ensobi ensobi zakolebwa bwali bunafu eri ebitongole bi secret service ne CIA ebyokwerinda byonna. So nsaba Katonda atuyambe obuntu bulamu bwo bukomewo omuntu aleme genda mu geyeena ya bwereere